Sowaniriza ku YouTube channel yaffe Nalubaale Roadline ensonyi nalonkola namulongo amubuusako muna abanyumira empisa zaffe ekiseera abawagira ensonga z'obuwangwa n'ennono abacumbisa omusomo bajjajjaffe omusomo abaana b'emisango abaana b'amayembe kituufu buli asamira agenda kugaggawala. Ekyo kibuuzo bantu bangi bakyebuuza, naye kyenjagadde briefly mumanye nti tukola ensonga zino mu ngeri y'okulaakulana mu mwoyo. Si buli muntu nti agenda kugaggawala afaanane ng'abo abagagga be tulaba. Ensonga enkulu eri omulonde yalibadde nti olina financial independence, osobola okweyimirizaawo, osobola okubeerawo obadde ng'oli mumativu, oli onywa, oli mulamu, oyambala bulungi, oweesa bajjajja b'ekitiibwa. So obugagga bwe tulaba abantu ne boolesa bino ne boolesa biri, si buli muntu nti alina obusobozi. Kale nga bw'olaba nti engalo ku mukono tezenkanankana, era tuteekeddwa okumanya nti ne mu nsi ffenna tetugenda kukungula kyekimu. Kale ffaayo ku bw'osiga, osanga oba oli awo onoobeera ku abo bannamukisa abanaakungula ekinene.